greed could never hide. Given these riches left behind, a legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Lutaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true. The world may break, but not you. Lutaya took what wasn't his to take, left on. Mukama Katonda, kyendabye kyendowoozezza kye kituufu. Abaana bano neekwata gye beekuttemu ng'enkanzi. Abaana tebakola amawano. Mukama, ala wange nkusaba ontaase, kyendowooza kibe nga kikyamu. Kakati bise ensonga enkulu njagala kumanya. Otuuseewa ku by'okubanga otandika okukola? Banze ninze mmwe kumanya mupulaaninze kiki kyoyagala tusobole okussaamu essente otandika okukola. Mama nabadde obwedda ninda ggwe, nabadde nkirindiridde era obwedda neesunga bwesunzi ddi wompita nkubuulire ki bye ŋŋenda okukwasaganya. Kaakati maama nabadde njagala nkola edduuka kumpi ne maama eyo nga ddene. Okimanyi maama eyo ku kyalo waliyo maama Naaki alina edduuka, naye omukazi oyo mbadde nange njagala ndimusuuleko, yali yeepanka nga lowooza yalina ssente yekka. Kaakati oyo kitegeeza ogenda kuvaawo wano oddeyo eri otandika okubeera ate ne maama wo? Nedda maama, ngenda kusigala wano eno naye eri ngenda teekayo abakozi nga 4 nga buli kimu bakikwasaganya. Kaakati ensonga y'omulimu obadde tewabazze bubi nnungi, naye omulimu gy'oba oli waba wala n'ewali omulimu. Njagala nteekeyo abakozi nga 4 nga buli kimu bakimala bakikwasaganya nga nze mpitayo buyisi gwengeeza okunonayo akasente ke babeera bakozeeyo.
ensonga tebadde mbi naye ekyokuba ng'oli eno ng'omulimu guli eri tekijja gutambuza bulungi. Abakozi bajja bafa ku musaala gwabwe ate ng'omulala yasobola n'okuba nga agusomolamu busomozi kati guba tegugenda kukola magoba kuba buli omu aba n'ebigendererwa bye togenda gujjamu ssente ng'okola ova wano omulimu olina gubeera kumpi n'omanya wali weetaagawo ki abantu mu kitundu kiki kye baagala n'oba nga kyoteekawo naye ye omukozi ebyo tayinza kubifaako yaafa ku kimu kuba nti afuna ate ggwe ng'obaze kufunamu ssente ate ye tagenda kulumwa ggwe kiki kyobala. Kati n'ekirala ekyokuba nti otandika omulimu ng'otandika oli ku competition na muntu ekyo nakyo kikyamu. Oli gw'ogenda okuvuganya naye mu kitundu aluddewo bizinensi amaze naye ekiseera amanyi nti abantu bange benkoleramu beetaaga kino beetaaga kiri kati gojja eno ne competition yo olyoke yonoone ssente nga tomanyi kiki kigenda kutambula mu kitundu oteekewo obuteesi bintu olabe ebibyo ebiri mu madaala gwoyiwewo ng'ate bigenda kutuuza butuuza ssente toddangamu okulowooza okukola omulimu ng'olina gw'ovuganya naye. Abantu si bwe bakola bwe batyo tokolanga ng'okolerera muntu kola ng'okola kiki ekigenda okutwala mu maaso. Mama amagezi gaago nga malungi nnyo badde ngenda ggwa mu nsobi era neyanza nnyo okumpa kwagala amagezi. Eyo nsonga nnungi kyekintu kye nabaagaddeko kubanga muwabulwa omuntu wakola okufunamu yeetengerera n'atuula nga so talowooza ku gundi. Abagagga abo boolaba bagagga wadde lwakubala omugagga abala nnyo olaba bino by'osuubira okuva wano bw'otambula bw'ogenda ezo ziba ssente kati transport oba ogenda mujja muki mu bizinensi okwo kwonna kuba kusaasaanya naye okuva lw'oguza ekirowoozo kyange nkwagadde weeseetinge bupya tulabe ekyokukola. Kati njagala ogenda ompitire n'essonko naye ambuulire wa waatuuse tumanye kiki kyenzizaako. Kale mama neyanza nnyo kangene mpite essonko naye mugamba ajje. Mutajje ambuulire ebibye we biri. Kati sonko ekikumpisiza njagala kumanya otuuseewa ku nsonga z'okukola kuba nze njagala kubawa ssente mutandike mukole. Maama kakati bulijjo ennaku zino zonna nninze ggwe naye nga kyolina omanye wange kiri fiiti kuba communication zonna zaawedde saawa yonna nyingira studio ogenda kukola ku TV ogenda ku radio. Maama waliwo ekintu nga kyo kyewulira kati endonga eyo njewulira era okukakasa nti endonga eyo njewulira njagala nkukubemu akapeera naawe okyewulirireko ogambe nti ddala aizo mubi oyinza okuba nno naawe ombuusabuusa naye kansooke nkubemu akapeera ojja kukkiriza nti aizo ddala mubi. Yo ani yakugamba sindikaate ne siripira twakubwa tukuba oluzungu mu vanachula ndaba bagoba tebanfuna tebali ku mukutu tebajja tuuka tukuba puludo bakuba sinjula nze interpreter preacher kazalimi yati kapita ndi kapenta mukala kata mukulu kutakirako kita musiram ndi mucham wenkuwa mukalam jennina oyo ya microphone. Mwana wange lumu olinzita ajuulidde maama ssente ze ngenda okukuwa ozitwala mu ebyo nze nabadde manyi nti oba ofunoonyeza omutwe gukuwadde bizinensi ki nti ogenda kusuubula ng'osuubula nti mmanyi ti ngenda kusuubula nteekemu ssente bwe ziti mu kaseera akatono nfunemu bwe ziti ng'ogenda mu music. ye maama mwana wange wano music industry Uganda ogenda mujjamu essente kizibu. Wano music bamuyingira na kwagala so tebamuyingira kuvaamu ssente batono abamuyingira abamufunyeemu naye ng'ate abamulimu bangi ddala. anti maama olaba weerabirayo ekintu kimu bano abalala agenda mu studio n'akola akayimba ke n'ayongerezaako ekigambo katonda n'ayambireyo nga tataddemu yadde n'ekikumi ne kati nze already muzeeyi yatukolerera
ngenda kwata oluyimba ngende mu studio ezisinga wano ndukwata olumayo dukola ndutwale ku radio nduteeke ku TV nduteeke buli wamu ntekeko akasente ojjalaba nga oluyimba lukuba eggwanga lyonna yonna. Kale omanyi njagala nnyo omuntu okukola ekyo kyawulira mu ye. Bw'oba mulinga okiwulira ng'olaba mu bulamu bwo kye weetaaga okukola sigenda kusibirayo kankuwa omukisa okozesa omukisa gwo oba oli awo ala ayinza okukwatirako ng'abo abalala baakwatiddeko ne bakikola ki ne bakifunamu. Bw'oba owulira nga kyekinakukolera ze ssente ngenda zikuwa kusabire Allah akuteeremu obwangu n'omukisa ekirooto kyo okituukirize bw'oba owulira nga okirina mulimu gwe. Kati maama nze kennyini nze music gwe kyolina omumanya endongo eyo yongyewulira era ebigambo byange gwe byesige. Tolaba nti muzeeyi baali bamumanyi nti mukozi musajja mugagga omu ku basinga olwa bizinesi ze yalina. Kati famire eno ngenda gyongerako ettaffaali kuba bagenda kumanya ng'omusajja asinga okukulukuta mu Uganda. Ngenda kukuba endongo famire eno ngiwanike njongereyo maama. Kaakati ebiseera ebisinga nze sitera kwagala muntu kukola ekyo kyatawulira naye bw'oba kyowulira mu ggwe muli sikirinaako buzibu naye nga nze nadde njagala ogende obale nti njagala kukola kino nkiteekamu bwe kiti kivaamu bwe kiti naye bw'oba owulira nga kyowuliriramu emirembe sikirinaako buzibu. Kati maama kyogamba ogateekamu omusimbi kati ate oba muli mu ggwe kyowulira sigenda kukusibirayo kankuwe ssente otuukirize ekirooto kyo Mukama akuteeremu obwangu n'omukisa kirooto kyo kiveeyo. Maama sooka okwate ennyonda eno kubanga bw'abaawo omuntu eyantegeera maama wantegeera ate nange naye nkutegeera ku llo. Kati maama kokkiriza okuteeka ssente mu ndongo tugenda kubakuba omuziki ennyimba bagenda ziwulira oba baagala oba tebaagala. Anabo manyi nga ndi mweraliikirivu. Aki yinza n'okulwala omanyi nga ndudde Okola ki? Oludde ki? leka naye kwefuula nga mwana muto tugaye mbuto bitegedde. Nkubuulire nyinza n'okulwala ku kyempulya saa zino kye neewulya mu mubiri nyinza okuwumba. Eki kyowulira? Kyendaba ekintu ekyo abayizi bwe baba balemereddwa okuggyayo amafumu gaabwe okuyiga ensolo ye ssaawa kati ensolo eyiga abayizi. Naye ggwe toba ng'olina ebirwadde by'otambuza byeyagala okuwerebwa buli omu. Ate birwadde ki? Gwe tojjukira nti mu kujaano mama yasooka tukebeza. Ekyo nkimanyi. Yasokoleke. Lwaki yali atukebeza? Yeye ensonga anti yali tayagala tusige batabani be birwadde. Kyogamba kye yali ategeeza ekyo? Kyekyo era ekyo kyekimu ku kiraga nti yali atuwadde batabani be tubeegiriise. Olina mwana agenda kusino bwonsanyusa onsanyusa engeri gye weenyigira mu mirimu mpulira nga kimpa essanyu omuntu ngenda nentunuulira nenzijukira engeri gye wayitanga banno bano abawundawunda ku ssaawa eno ndaba nga weenyigira mu mirimu nabo kale kimpa emirembe muli nengamba nti omwana wange mulungi akwata kuba buli oluki ogenda oteekawo enkyukakyuka mu bulamu. Maama okuva luli ewaŋŋambako n'ombuulirira nagenda olaba nga nina okutambulirako ezo principles ze waŋŋamba okubeera obulungi. Kituufu naye nga weebale kubanga okyusa mu mbeera zo naye nno nfulumamuuko
omanya waka waba weetaagawo omukyala kati nga bwenvaawo njagala nkulekewo gagwe mukyala olabirira awaka osobole n'okulabirira banno. Maama nafuuka omukyala gw'oyagala era ekifaananyi kati sikyambala bwambazi kati ndi mukyala oyo tolina kweraliikirira mukyala oyo gwendesse wano nkomewo banno balabirire bulungi. kale mami waka wali seefu tambula omutima nga gukuli wamu okusinzira kuwoli nakkakanedda mubeere bulungi. kale mami wawenze yaye wawe mama wawe yaye wawenze mama wawe yaye nze yaye mulungi wawe mulungi kiki mulungi olubuto lunuma otagenda mu ddwaliro obontwale mu ddwaliro mulungi mangi situkano tulabe engeri gy'otuukamu mu ddwaliro. sobola nakusituka sobola nakutuula lekakwateko tule tugende wowe mpolampola wowe genda kuba bulungi wowe Fine. wowe kikyoliko ensolo yeerese mu lutuula lwange si gwe weerese mulungi kiki omwambi oli mulwadde era weetaga genda mu ddwaliro. mulwadde n'akamu Tokuba serious njagala wenna. ndabe bulijjo weeyita omubi obubi bwe bwe buliwa mulungi kiki mulungi leka izo wano no wagenda kulema mulungi agenda kunkuba muganda wange seesalire omanyi oli kyali wange kituufu oli mukwano gwange mwate nkwagala nyina wo okimanyi naye essawa zosalekera okuteeka okwekubagiza ebyo South Africa biganya ate simanyi biki ate simanyi essawa zo njagala nkulage engeri gye bakolamu ki sente naye nga oyimidde ku bwongo sensalire wano obwongo bwe kweyimirira kweli bongo sensalire njagala nkubuuza ekibuuzo nina omulimu gwekola agwo omulimu tolina siira siba mufo bya bbeeyi ate obivaamu oluza lwaki wano bongo nze kati kyenjagala nkole kuba kakatula kati bwetubanga tuze kati mufonga bino nze manyi ze noonya mu bakyala baakabi kati ekikola otya ati kikigambye bongo kati otuuka bwoti kati ojja mufo webiti n'obala emmeeza teba eri eriko ani okategedde nemanya nti kati akasente bakakola ki balina byakumya ki bye baleese kasi osanga omukyala nga onyibo bbiya obwo oyo aba talina onoonya bano ba big bottle ziwainzi kutegeera okategeera si bino bwate simanyi onakola bwati kasitanda batte bongereko abakazi nga bali mu ziwainzi manya bati abo akasente wekali nedda sesa esooka okirabe nze sawa zino okimanyira ovuga sirina bizinesi nti yino kituufu oba otegeera nvuga emmotoka neekola buli kintu kyonna ate nefuna abakazi nga bakabi ezimu ate sirineewola kituufu neyazika mbere nga nkuuma kiri osigala ku mulamwa goza wakisiba mu sawuna akaliro kakuyiteko mba mu sawuna akasune kaba nga kali kati nga kamasamasa kati oli nakola nagandi omusajja wakabi kumbe ngonomu nakasente oyinaamu nga tolinaamu onoonya tebo kati kyetugenda okukola era kyenjagala kati ogenda kufuluma onsooke bwenda okola ki okunsooka kati nobaako okola ki otuula kati nze bwenzija making sure toyina kunsemberera nnyo baleme kuba nga basuspectinga ekintu kyonna sikumanyi tomanyi kufuna oba ontegeera kati ekyokubiri esimu omanya nti kati nawe ntuuse nti kandeze nti natebo gyendika kuliko abakazi ondabye kyoyina okukola kiri ekintu ekyoyisawedde kikanga 10 kwameka kwabiri nonkubira akasimu olwo ate nga gamba ki anti kati bulira kodi eri bweti onkubira oyogera mu ssente za bukadde bwekyoyisooka n'akawumiro okayingiramu awo tulinyisa levo kati ate kutekana mu loudspeaker ne bawulira wali bizinesi zonna tuba tuzoogerako mu kaseera awo tugamba tuba ba businessmen bw'oyogera konteyina bweziti zaagize bweziti ate kati osobola okufuuka wa URA